ofuna ekimenke kifumbe waka nokizalamu ku baana bagezi mu kika ate Alien yabiyimba nga batunze oluyimba ngasema nesuka nkiri akawaane ekya Alien okufuata Alien Alien alina kyeyagattako so nagezaako munoonya nakati bayiza nkyamunoonya tegali nga zisobola okwesanga ne zikubagana oba emu nereka bannaabwe ku ttaka kati nozo olabe guys ennaku zo bezikola usanga muyimbi namukwamu empi nga Fiki Gaza taswaswa ku kyalo kyekimu na Alien nga Alien woyimba Fiki Gaza tayimbawo kitegeeza oli ku YouTube channel agaliwo tuula kalira emboozi egw'amakerenda akola kyateno mukwano gwange ngera maaso kwa nti otwekuumiddeko abasiddi omusunsu zirinnya lyange agaliwo omukutu kwe tuli era kwe tugenda maaso n'okuba nti tubeera ebigambo ne tugenda maaso n'okuba nti tubigamba n'omukulu gweni naye olunaku olwaleero emboozi erabika egenda kuba nti egw'amakerenda ajja babuuzaako ebigambo tubigambe babuuzeeko eddakiika emu tugambe ebigambo ya mugamba mutya agaliwo bayita it's Berlin Liz Berlin yeah voko bw'oyogedde erinnya bwoti ne mpulira nti omuyimbi gwendi naye siri mu byakawaani so omusajja gwendi naye nze muyita Berlin kuba erisooka nnyinza obutamalaako nalyo one time ndaba akayimba nga kaliko Alien Skin akayimba nga bakayita nfa bulungi nze nawulira Alien Skin ng'ayimba kati ate ngenda owuliramu bufiiru obwa artist omulala ng'ateekamu kane nga Alien yayimbye n'ani ono ngenda okulaba nga kuliko linnya lyo nti Berlin soko tubuulire akayimba ke wakuba ne Alien Skin muyingira mutya studio katandika katya na byonna kati akayimba ako ndowooza nange nakawuliranga gwe akawulira mu Alien naye gye katandikira omanyi ndi manager manjinga abayimbi n'omuyimbi gwe managinga kwa tuva ku Kivulu ku show tuva kuyimba omuyimbi ava kuyimba nga tukomyewo ku studio waliwo producer bamuyita Crazy Beats akola ku Vitem Records twali tukomyewo okuva gye twali tuvudde kati nga mpita ku studio ngenda gyensula ngenda owulira gaya alina vibe gyakola siyimbangako naye siyimbangako ngenda owulira vibe gyakola nenyingire nga gwe kivibe nga kyakabi ekigoma nga kyakabi ndanga nawo osobwa nayinagana doyimba nga bankakadanga nagana omunigana nga batuulamu nentuulamu naye n'ebigambo bibiri ekisheshe ekika nfa bulungi nenga producer alina bino ebigambo waliwo writer bamuyita Mada gaya yawandika bulungi yali atuddeyo mu nsonda nanga gayo ine ebigambo tuteekeyo netuwandika ekigoma nekiggwa zengera neneebaka ndowooza ekiri ekyo abaniga ne bateekayo ka clip koze bali bakwata bu video bateekayo ku TikTok clip ka clip katini wayitawo ng'ennaku ssatu ng'endula ku TikTok oluyimba olutambula ino ate oluyimba lwetwakoze ate lulimu Alien nga yiye omuniga akutera ayiniza Alien n'azimpa n'owulira mulimu ebigambo byaye ng'owulira Alien yayimba nenga ono gaye kingenda wakuliko eyo shata nemunoonya nambula oyo gaye bayiga yambula naye kati nkyamunoonya tatankunoonya nenkukwatako ene gaye nakwata oluyimba lwange kimanyi oluyimba lwamunyumira simanyi gye yalujja oba yalujja simanyi ate kamu amaloboozi ga Alien but maloboozi ga Alien gakola kozi yayimba bulungi Alien yazimba bulungi naye anyway sayirwadde kutaluyimba nani gabaluta ayinange nemusanga ng'oluyimba lutambula mwali temunaba kukola final touches tunakola final touches ng'oluyimba tebanalumasteringa tebanalumixinga gwe twalukola ekiro ekyo ekirakumba ndowooza baniga ne baluteekayo mba ndiyo manyize mba nnyo ku TikTok ni musajja wa TikTok mba ndiyo scrolling ngenda okulaba ebintu byayimbe ate Alien yabiyimba nengabaniga batunze oluyimba ngasema maya baproducer alina omuze ogutunda ennyimba ne barwite ninga tebatunda oluyimba lwange esuka nkubira Crazy nanga oluyimba sinnalutundako mweruli nekuya Madana nga nembaga mugende mukebereko ku TikTok oluyimba lwange mpulira lulimu Alien Skin mpulira Alien ayimba oluyimba lwaffe twakoze anyway twaliza oluyimba wetu nange wenalusanga ku TikTok kati kijja kitya okuba nti wakubira eno oluyimba ate ne lubeera nga Alien yali mu kuyimbamu
manyika tuli muleme gwa technology tomanya maybe omuniga ali scrollinga nasanga akantu nekamunyumira shatter manyeyo guy mambega kaona wulira kemirerembe ngaleremba nazawi alemba ne Aaron omumanyi Aaron njalwalo oyo ngaleremba ne Aaron era ulimba baloteka mwani aliyeni olwaza ina aluteka mu radio apasinga namamu nakati bamanyi olimba lwa radio so ndoza guy akwata enyimba ezimunyumide ezakabi nazeka mu bastabe kandoza agwa ne kulimba lwa ne rumunyumira na uli lyrics nga zakabi nakwata aliyeni namuteka so ekitegeeza Alien Skin siye teyagenda mu studio kutuula mu luyimba wapi Alien tatulako mu luyimba lwange yadde simanyi oba lumanyi n'olumanya nekyemanya alumanyi kozi oluyimba lwafuuka lulwe okumanya oluyimba lwafuuka lulwe nina ginali ema kindye nga tulina omuyimbi wange tulina wetulye kati nga abaniga bawaana oluyimba nganigagamani Alien yakubye eno tyuni natudde wali ebbali tyuni omuganga bagiyita nfa bulungi nasuka nagikubamu nga ate tyuni kuba omuniga yatwalira ddala tyuni yange yagitwala dda sirina kyakola nina guma bugumi tyuni anyway naye simanyi oba kikirizibwa mu industry omuyimbi omulala okutula mulimba lw'omuntu nga tamanyi anyway simanyi oba Alien abimanyiko oba omukulu abikola yekka nga abayimbi abala tebamanyi nga family ya Moze nga Alien nga tamanyi simanyi bawe ekyo kiri but weoba omanyi nze ndowooza kyansinze konojja netutula ku meeza netukola ki netukola remix ekimba oba okyagadde netukola remix naye kale oluyimba lulinga olutakyali lwange kubanga mani buli gyempita oluyimba balukuba naye waga Alien yakuba eno ani kaga Alien yakuba eno kuno nze yagikuba bambi sisobola nabbaka kasa nti nze yagikuba tebabiwulira ngezezaako ogezezaako baka nze yayimba naye tebabiwulira so mubanga eryo nga byonna bigenda maaso n'okuba nti no bitambula wali ofunyeko okuwuliziganya konna okuva ku saidi ya Fango oba embeera yonna nti oba muyinza ofunayo kakolabo mu mbeera egwa mukowa eryo na biki saidi ya Fango nze yali abanoonya cause ene nagenda okuba nga kyamagezi okufuna remix mu oluyimba kubanga ene lwanyuma otunulira remix ya AI eyange n'Alien yanyuma cause jeri ku YouTube wogitunulya yanyuma okusinga nga ndikonzeka cause n'Alien ayina kyeyagattako so nagezaako munoonya nakati by the ncha munoonya funeka remix naye tukole remix y'olwo oluyimba tuluddemu abantu balabye ddanga lulwe tumanyi abantu abasinga Shatter badiddemu ennyimba maloboozi ga Alien bayombye nnyo balumbye nnyo Alien nene oyogayi kale alina kyagattako ku luyimba just because gwe ng'omuyimbi kalyayo enengeri gyetuuliramu gyetuuliramu omanyi lwaki music abatakyaliwo abawa Alien mu mbeera yonna abawa Alien kati omugezi ogenda n'ofuna remix olwokuba okutuukako oyogayi kizibu munoonyeza bukya nawulira oluyimba bagenze mu kusooka gwe nali nnoonya Alien Skin nnoonya ngamba ono gayi yakoze addamu ate oluyimba lwange nga simanyi nga mufata ngenda okola ate luliko eyo Shatter so nga nawulirako ebyo ebintu byayo Shatter simaddamu ennyimba z'abantu nesuka nkiri akawaana ekyali eno okufata Alien akanfatira eddala ono gayi ono abikola ono lwaki addamu ennyimba zaffe nga tumuwadde lukusa but gayi yambula kale ng'ekimba kimaze okuba nti kibamba ne kikuba ono kisanze kozi nakirabye kirina challenges nyingi nnyo which chemaye buli atuula malozi atuula mu Alien gwe muli oyina okusimako osima Alien nti mu line eyo kyagattako oba kyatoolako anyway Alien nja musiima sija sima Alien nja sima ddoboozi lyali koza Alien talina kyeyakola kujjako eddoboozi erina kye lyakola so siima eddoboozi omanyi lwaki kozi tewandibadde wano tewandinoonyezaako but era kinkosaamu yadde n'akayingira obuyingi n'akayingira obuyingi yendongo yasooka era yendongo yasooka osala
ngandi asalira mwalini ene so musima olwokunsaza nti abantu bakwa challenges mu limba lwange baloza lwalini abantu kala abamu abanonyereza nnyo basobola okumanya but nange kinkosaamu kyetaaga omuntu okunoonya nnyo okumanyaza singa olimba lwayitawo nga zo challenges ziri ku limba lwange origin amaanyi gandi badde manyi kati buli omu amanya akolera alini ogenda mu comment section osangayo comment nga ziwana alini wakubye eno kabaka wakubye eno teri ayogerako nti balini wakubye eno tebabiwulira newenjogera nti tebabiwulira omwana mulenzi amanyiddwa nga eyo shata wafunyekoko okumuwulizaako kwonna bukyayagala maaso n'okuba nti tuni yagigattagattamu ange ogayi munoonya okumala munoonya manyi gyatera obeera atera obeera ewaddimaaliyo nagendayo okwo nagendayo ennaku 3 ndooza bamugamba mufata ennaku 3 nentuula ewaddimaaliyo nga mwena gayi nga tajja atera n'okgenda ku VTM just because kasayamanya ndooza munoonya eyo tagenda oba aliwa ne munoonya kyolina omala shata nkufata nkunoonya twa nti abaniga balina eggaali naye abo tujja kwesobo tujja kufuna tutuuse obulabe ku musajja asobola mutuusaako obulabe naye kati mulayini eyo yennyini tulabye era kyobadde oyogerako awo tulabye AI efuuse AI gwatamanyi AI kigambo ekiggwayo nti artificial intelligence ennaku zino nti abantu batera okukozesa ebyuma naddira eddoboozi lya balini n'agatta n'alien nemuvaamu oluyima n'ebiringa ebyo oyogera ki ku AI yo nga gwe kati artist naki osuubira egenda kugattako egenda toolako n'ebintu ebikwatagana bwe bityo ku industry eno eyaffe mwe tuli AI etoolerako ddala mwaki AI etoolerako ddala AI esokukwata abantu abatalina talent nebawa talent nze nina gayi gwe manyi producer wakabi mu industry eno sigenda mwogera amanyi naye amasalira bulungi music naye akozesa AI amasalira music era music yo wakabi sound yo wakabi naye akozesa AI okumasalinga ate kati yaba mastering ati bwongo kala akozesa AI n'amasalinga music akwata nnyo bulungi kati AI kale etuulira ebitone ebyakabye so kwata omuntu atalina kitone abantu bayoza nti wakabi nenga si wakabi so AI egenda tujjako emirimu naddala abayimbye Moze yafa dda naye sokuga nti Moze kati aleka alina hits nga 3 ezitambula e Kampala lwaki AI ereetera abayimbi kubanga tebalina mirimu si bayimbi bokka n'abantu abasigadde ne writer gwe mmanyi naye akozesa AI awandiika agenda mu AI n'ateekamu n'agenda gawandiike ku love song AI nemwandika oluyimba lwa love song najja n'alutuuna n'aluguza omuyimbi kati tegeeza abantu bakyagala kulowooza abantu bakyagala kukola kati naffe abayimbi abatandika AI ninge gyetutuuliramu ebitone byaffe kati baabo bashata bakwata ennyimba zaffe nebaziteekamu amaloboozi ga superstar baabwe ife ne tusigala eno ng'oli mu kifaananyi kya superstar AI etutuulira nnyo but esokuyamba mu bintu ebirala nga si mu industry nga si mu music industry so okuyamba nga mu malwaliro eyo AI egenda eyambeeyo naye music industry watu ejjukire no creative world tulina ocreating art wa creating so otujjako ogwo omukisa ogucreating obanga ajeo art obanga nti wakyali art ate ekizibu ekiri ku AI it can't create okay tasobola creating ekintu kiri fresh creating ekintu kye bagiteerawo segeza creating abwongo bwoli bwagiteerawo tasobola creating kyayo kyova creating mu ddoboozi lyali yeni nekwata ebigambo bya balini nebiteeka mu ddoboozi lyali yeni but singa ali so creating kyandiyambe but agenda kujjawo ekyo ekintu kya art mu industry agenda vaawo so AI n'abagikola n'abagiina bonna mayas eyo layini mu luyimba lwange kati olaba nno oli ku ebyo gweoyinza okuba olina vyu eyo naye waliyo akulaba akakasa nti tulina hit songs nga 3 hit songs 3 nga zifuuse hit lwa AI in fact n'olwo tujja duteekamu line eyo otya
gendo laba kayimba kanjalwala kenyini ke wayogeddeko teri muntu yali amanyi Aaron kituufu okisegeera era bonna baali bamanyi nti Alien Skin ye yakuba ki oluyimba olwo lw'ensonga eddoboozi lyawoomerera nnyo ng'akayimba katambula kawoomerera buli omu ng'akubagana lye era wojasanga nga challenge zaalibwera n'emitwalo 5 naye nga batudde mu ki mu AI eyo direct but later on Aaron twamumanya era yavaayo nga artist era eddoboozi lye twakola ki twaliwulira Azawi akayimba k'amasavu buli omu yali amanyi radio nti baatuula ku beat abamu ne bagala ekitabo kyaddibwa n'ebisigadde nga wabyuza later on akayimba kagenda maaso n'okubanga kasabula so Berlin eddoboozi olirina you as an artist tukakasa nti gwe tokakasa nti oba mu buufu obwo wali Alien ayinza okuyambako n'akasuka ate oluvannyuma abantu ne bamanya Berlin nga bwe kyali ku Aaron ne Azawi akayimbako okuba nti kayitawo mulayini efaanana kati olaba ekyo nja kuba nga ndi selfish nze njala ne Azawi ne kati bali bannanga abasigalidde tuba tubatuulidde manyi lwaki tuba tugatuulira ebitone bingi ene ngenda kubuuzayo ekibuuzo olaba oyo Azawi yalina hits nnyingi nga teziyise mu AI naye hit ya AI yali super but yaliko banne yaliko emirerembe mingi simanya oluyimba lwa radio abantu tebalumuwa okitegeera betwala maone wiyo n'ayogera ku yakatabu betwalira ddala ndowooza olaba wali weebuuza Azawi akatabu bandi baddewa mu lutalo lw'akatabu n'Azawi ne AI Azawi yajjayo empapula n'abaga bannaani empapula ziizo oluyimba lwawandikibwa ene engoma yakubwa ene banne tebirimu bintu byammwe AI eyamba ffe abatamanyi kuyimba abantu abatamanyi kuyimba AI etuyamba kubanga esookwata omuntu amanyi okuyimba kale nemuyambako nayimbanga gwe naye amanyi okuyimba talinawe kati ffe atamanyi kuyimba nze liri pazo ono gaya mukunja atasera fena tuli omwo simanya Azawi n'Azawi naye ali omwo ani omwo Azawi omutadde mu ttuluba lyammwe Azawi amanyi okuyimba naye radio yamujja webakwa ya radio nemujolonga kati naye ali eno naffe yegatta mu kati fena abatamanyi kuyimba AI ffe beyamba kati abaana balina ebitone oba saasi oba bagenda kulyawa nga baani balina ebitone oba baani oba baani kanabe ole mwana amwita Oman Rain oba omumanyi yayimba nnyo Nyange yakuba ku TikTok kati otosamu tolengejo omuteeka mu AI nemuyamba nefe nze ne Alien nenja muteeka mu tuluba lyaffe Alien oyo gayi bamwitane liri pazo simaya baani abo bonna AI jatuyamba naye abasigaye tejabaya fere tumanyi kuyimba wala tumanyi okuletinga abafango nikyo gyonna awaddango ganti muli mu ttuluba lyerimu nina Alien naye yakyogera dda nti naye tuli wamu naye tamanyi kuyimba naye artist is an artist mulungi mu creatinga artist nesimuyimbi byanjawulo essaawa zino mu industry muli era mwogera maaso n'okuba nti owangalira ey'omuziki eggaali zafuuse eggaali nga n'ekisembeddeyo ddala ye mwana mulenzi Fiki Gaza okugwinganako ne mwana mulenzi okakananga papa abekulu omukulu nga bamulumisizza ekivaawo bwangu nnyo fasita olabe ze eggaali tubadde tuzimiisinga mu industry yaffe zaalinga olambisera bakamiiri bakalifa nga bakyaliko nga bakyali ba superstar abo ba Bobby yayinanga wobas oba gagiwulirako ng'ayina wobas nga ey'omuliro eyo bas nga esotulamu abaana nga 40 naye nga bonna bakubagana okitegeera so ezegaye twali tuzimiisinga kati ate era Alien wajja ene Alien sijja mwogerako nnyo Alien najja nakomera ebintu by'eggaali Fiki Gaza naye tetunakifuna nga wekyaliwo nti eggaali nga zisobola okwesanga ne zikubagana oba emunereka bannaabwe ku ttaka kati olaba eggaali z'ennaku zo bye zikola okusanga muyimbi namukwamu empi olaba eggaali ya Palaso yasanga Alien nemukubamu empi eggaali ya Fiki Gaza nesanga Khalifa nemukubamu empi twagazirya eggaali ziri nga wobasi wogirabako nga wanyiza Bobby
ng'olina okunoonya ensonda wooyita mwena okitegeera kale zigaali zetumiisinga anyway bagezaako okukizza naye nga tetunnakifuna mu bujjuvu bwakyo kitegeera oyagala kibeere kitya taata njagala nga webeesanga kati nga webeesanze ne kalifa nga basobola okwenyinyamu nebeekuba era ne kusigalako kalifa ne fikigaza nga bebayimiridde oba eggaali ya kalifa nga yonna eri ku ttaka ne kalifa waako awo njama nti kati eggaali ziri sirias naye ebyo bali mu muzannyo taata kyogambe kyaki bali mu muzannyo eggaali ge baliko kati bali mu muzannyo kati gaali ki ososanga kitunuulire kalifa teyabaddeeka kalifa yamu ku basajja abaali balina amagaali wano agakabi eno kyenategedde kaleka addamu okuzimba eggaali eno empisa bamukubye musaali gezaako kuzimba gaali agizeewo ngeri netesobola kuddirawo ddala ngeri eggaali gye yalina obukambwe bwakenderera ddala bwajabulukukira ddala takyalina omusajja takyalimuka naye singa tusoofuna kalifa oli eyalina eri eggaali aliyeni naafuna eggaali ngeyali eya bobi kale nefiki gaza naafuna eggaali ngeyali eyakami nga sobola okwesanga eggaali 3 mu kivulu nga kalifa woyimba fiki gaza tayimbawo zegaali zenjagala ngaliyeni woyimba fiki gaza tayimbawo okitegeera noso basanga balani bayimba ku kivulu kyekimu kale tewali ggaali kitegeze bampewo weba ggaali bavuga kyenya nyaga maanyi ga kifuba beekube kyekyo kyetwagala mu industry industry yaffe ebulamu eyo competition eyo stiff competition eyo nga kalifa nga fiki gaza tasobola ku kyalo kyekimu n'aliyeni eyo competition eyo yebulamu eno njagala kutuuka ku ekyo anti zezegaali kati bino bali mu byakwejubisa simanya tukubagana bali mu kwejubisa ene basobola okukola ekyaffe kozi ffe egaali zetulina gaali ya bwongo wogirumba yeso okuzanyira omuzannyo gw'obwongo naye nga si fiziko muzannyo gwa bwongo nokiwuliramu manya kati abo n'abagayina tebagakozesa kati n'abagayina nabo bali mu byakutiitiira simanya ate wenamukuba ate simanya era kiwe kibalema bajeni tuwadde options 2 era bakozesa obwongo babakubagana ebiri sirias ebyaddala oba bagala ku gaali eyaddala balumbe ku makale yabanyi bamulumbeko bamulumbeko just katini bajako akasegaani negwe gali ewali ogireko mbu ngaekubagana togirabangako omanyi lwaki nga yatandisa okubagana toleta traffic gaza toleta simanya baani kutaka oyo nenga talabika kuba musajja tali violenti takubaganangamu tali violenti abanayo kubanza kyemumanyiko olulimi kushapena lubwatu mulalamu but simumanyiko olaba okuba negaali tekitegeeza nti buli kasaawa kubagana buli kaseera kuba negaali osobba nayo ng'olina bakyalibo kati ngano ku VTM negaali yange naye bonna bawana bonna bali sharp ejegeza mabya silent band ine gaali ye ene mudra ine gaali ene gwalo jeko ngekubagana nenga yatandisa okubagana era olaba abalina obugaali obutalina mipiira bwe bawalula bebola bamawulire buli kasa simanya beekubye simanya beesunye simanya beerumye kale bali nga tugenda kuva wano esaawa zino bwempulira oluyimba oluyimba lwo mpulira simanya njagala nfune ekikazi nga kiina amagudi ge bwayimbako awo egali awo simanya n'ebiringa ebyo tuba tuli awo nerolawo zambe sifulaya simanya byonna tuba tukyali ku sifula nga nowekudde ali eri mu kasoda abalenge taata tuvuga tudda wano oba era lwaki tuvuga tudda wano abanaganda batutwalawo olwensonga abanaganda baakoowa soka babuulirira manya ebizibu balina bingi soka tebakyaga babuulira ebintu byababuulirira sajja okuwa emyuzika ababuulira baakoowa abanaganda baagala ebintu ebitalina kambita ebintu ebitalina makulu olwensonga nabo
we batuuka nabo tebalina makulu abanayuga atwera nange ndi munayuga atwera abanga batalina makulu twekyawa embeera yatukuba kubadda katwaga ebintu bitujjako stress kati gwe noleeta ebintu simanya omanya ekintu ekibuulirira kikujjukiza sima kati wali wakola ensobi kati wali wakolawo ti bambi weetonde simanya x simaddeyo x weetonde simanya omukyala fumba nedda baabo twagala ekintu nga kirina vibe kati ffe tufa vibe tunyumirwa vibe era gwe nojja n'ekintu nga si vibe tetujja kirya eno gye bali abakirya ni batono abo si bannayuganda abakirya naye nga bannayuganda abaddala kyova music gwe tuyimba era music asala so tunoolima ng'ozambe nga kuba yatandise paka wamaliza nga tebikwatagana netunuyo olimbayo enkudi nawe olulaba engeri ali atukubiriza okuzina taata okuzina iki kuzina enkudi muzina enkudi kati mpa bulungi nange nali nkubiriza abantu wabaye n'omukazi ewaka naye byaddala nze nekisooka naye ndabula abakazi bafumbo nti babba bammwe mubeerayo ewaka nenye ebbali balina ebisheshe ebika era n'abasajja ne mbagamba ngadde okirina ekisheshe ekika era tukigabana tokirina wekka okitegeera so anyway naye abuulirira just because tuyimba bantu kubajjako stress man tuwe mukapera naddala ku kisese awe nini kamba wemu nawagambye nze siri muyimbi nze ne bannange tunyonyola twagala ekintu kimu ekisese kyakola ki tugende ofunayo ekimenke ekifumba ewaka nokizaalamu ku baana bagezi mu kika naye nga ku bali olina ekisese ekika ono omwami gyasindikirizaobusembayo banaye mutegedde nti nze yakuba ekisheshe ekika yadde siri muyimbi mwagayo musiki wange ndi artist ndi creative mwagayo byencreati nze mugende mubyagale newe tukusangawa social media ya TikTok account yange bagiyita it is Berlin 2 it's Berlin T nga ulya it's Berlin ITS Berlin 2 then ku YouTube Berlin buli wonna ne ku Instagram Berlin ye linya Berlin lyava ku kibuga Berlin wale kituusemuko natuukayo okwo kati omaye waki netumeera erinnya nakyali wange bamuyita mbwembwe naye muyimbi ali awo naye alinayo akayimba ke akayito kakasa ogenda kundya iye anti wagaye tuyimba bya kisiru so naye yayimba okakasa ogenda kundya iye ogenda kundya ng'olyaddamu ki engaddamu iye no namugamba ngenda kulya ate malenzi luke ngende gyekali nayo ku TikTok bakayita iye IWWE oyo gayi wange twagendako eyo Berlin tugenza okukola kati kali kabuulirira kabuulirira ku basezi abeera akayiwa kabulirira ku basezi bagenda ekiro nasanga abasezi beera akayi kanambuza okakaso ogenda kundi namula ye ngenda kulya ate mbalenzi luke ngende so kabuulirira muziki waffe abuulirira abakulu abato tubakubiriza bambi mbadde nkyabagamba so wetugenda eyo tulina abayebe twagwako anyway saganye violence naye anyumira okulaba so balina omuniga gwe baali kale bacunya nga balina bebagala omubbaako egaali nenigaalakayita alina kyeyali ayina omu ku gaali n'amugamba ogenda kutuwaako omuntu oba tolina koyina niga neyeyambula nabaako omulala ddamu n'ayambala twaliyo Berlin musajja mukama wange ali mukazi nebagenda so anyway byenalabayo byanjagaliza byansikiriza ekibuga ekyo kukyagala so ebyo byewasange Berlin ebyo nasange Berlin so wetwavaayo nengamba okuva naleero nze Berlin kubanga ndabye ekika kibuga nga iris Berlin ekyo
olwokwalaba oli bamwe nalabayo nebimu ku binalabayo kale omukulu gwembadde naye bamwita Berlin ensonga ageze maaso n'okuba nti azigamba nga bwogeze maaso okuba ng'oziwulira agaliwo gwe mukutu kwoli njagala kutegeeza kusula motos bano basangibwa Makindi atuuka ku kalenda yitamu booti awamanga awo opposite ne Africa Oil bagamba nti bakola ku nsonga z'emmotoka oyagala gula motoka mpya oyagala gula motoka ng'edi mu mbeera nnungi oba oyina emmotoka yo wabula ng'oyagala kuleeta topping up bakuwe emmotoka endala ebyo byonna bagenda maaso n'okuba nti babikola n'empapula zonna ezikwatagana emmotoka basobola okugenda maaso okuba nti no bazigoberako mu mbeera emu oba endala mukwano gwange abasidi omusunsuzi linnya lyange agaliwo omukutu kwoli Rukia yabadde ku camera. Thank you so much.